abayiba amayirungi mulongoose ekibuga kyaffe. Manya n'eddoboozi. Amanya bampita Mbeeretanyi. Abantu bagala kukola face. Bw'otyo bw'nkola. Bw'otyo bw'okola. Abalabi ba Uma TV. Ekibuga Kampala mwe kitume kifaanana okuyonja zikyali ssaawa 2 kitundu. Wano tuli ku Rubis Kibuye. Ekidde Munyonyo. Tetuyimiriddeko. Ekibuga kiri clean. Osobola n'okutuulako wansi. Abantu bali wano bakyevuma security. Ekintu kyetukozeeko olunaku olwaleero. Effujjo libadde lingi. Naye byonna ebisingawo ogenda okulabira live ku Uma Screens. Ladies and gentlemen, Naiko Todan is here to present. Kyanjawulo kiriwo olunaku olwaleero. Ekiriwo olunaku olwaleero kulongoosa kibuga abamayirungi bakiddugaza bali wakale basse. Ate ng'ekintu ekyo kikulu nnyo eri obulamu bwaffe. N'olwamukaaga olusemba omwezi ogujja kijja kuba. Tulina kukola bwe tutyo buli lwamukaaga olufemba mwezi kubakwata bweyona nkumbi. Kulongoosa kibuga naye abantu bannange kye mbasaba mukijjumbire ekyo ekintu kirungi nnyo. Mu kulaba kyekino gavumenti teyali ekoze ekyamaanyi. Terina kyamaanyi gavumenti yaffe kyekoze okujja. Kale tumira ku bantu bo. Abantu bentumira era ntumira nnyo abantu abakedde okulongoosa ku kibuga. Era nsanyuse nnyo buno obudde okubanga ndaba ekibuga kyaffe kiteredde. Anyalaze maje Faruku. Yesebo. Nkola omukatale Kibuye wano. Yesebo. Twakadde bulungi nnyo ffe tuli bana beekisibamu emigugu mulungi. Yesebo. Twalongoozezza ekibuga tulowooze tulongoze n'ekyenkubiriza ku buli muntu yenna. Zikuka kwata lwero longoosa weerera longoosa ekkubo longoosa weerinnya yaman kyakati nnyo. Soko bagambe nti oyimiridde mu Ntebe Road wakati. Ndi mu Ntebe Road wakati otukula oyire sinayina sande obeera nga bweti nga terikayitawo. Minisita atugabe buli lwamukaaga olusemba mwezi. Tugenda kiteeka mu nkola olwensonga nga kyebakoze si kibi situkivoola none kituyamba voola na Uganda okubeera abayonjo ne batobangera ne bonna weebali balina okubeera kiriya. Akasembayo soko tumire ku bantu bo. Ntumira bakyali bange bonna ndaba ne mu Kibuye nenzeko ab'enganda zange bonna. Bw'ati Ntebe Road bwafaanana. Bw'ati Ntebe Road bwafaanana. Bali mu kulongoosa side ne side. Emirimu gitambulira ddala eri abo abalondemu. Yes, wano ku Rubis ndowooza olaba emirimu egitambula. Yes, tulinawo Emmanuel bagambe nti oli mu Ntebe Road wakati. Ne mu Ntebe Road makati. Kasoko tubulye ekintu nga buli muntu agamba yakisiimye. Temwagala bidduka byawoganira. Tubyagala. Weewaawo kaakati soko tubulire. Gavumenti kiki kye yali ekoze ne kikusanyusa okujjako kino? Ekyensanyusa tewali. Kale babayuti kyokka. Bubaka ki bw'ogiwa gavumenti? Bubaka ki bw'owa gavumenti? Baleke bayuti tano tweyagalemu naffe wanesi. Tumira abakyalibo. Tumira bayuti tano tumira bayuti yona bali emirida bonna. I see. Eddoboozi mpitibwa Jjuuko Muhammad. Mr. Jjuuko Muhammad. Naam. Weebale kujja. Tuzze mu bungi. Napo giraba. Wano woyimiridde abantu bayinza okulowooza nti oyimiridde mu ddungu. Oyimiridde luddawa? Ndi wano Kibuye ndowooza okulinana lawundi about abangi mu luguudo wakati. Kukidde Salama Road. Kino ekintu wakisanyukidde? Nze olabe gavumenti sijjagalangako naye obuyonjo ffenna kitukakatako. Badde manyi kigenda bawo lyange liba liyonjo nnyo. Naye olaba likyafuwadde kitegeeza nakyagadde nkikoze nkijja ku ntobo ya mutima. Ekitegeeza lockdown ebeerenga ku makya kuba abantu bwe basinga okuba nga baagala. Bwe kiba kuba obuyonjo ffenna kitukakatako. Kakati gavumenti ki ekirala kyoyagala ekoleko? Gavumenti kyenjagala ekole gino emirimu tegyandibadde gyaffe. Kuba tusasula omusolo naye gavumenti tugisaba eyongera okusasula abakansa abo mpulira bakaaba bamala emyezi 6-10 tebannasasulwa bongera basasula bakole n'omulimu nga bagwagala lwa nsonga nabo bakola kwejjako bwejja yadde gwe mulimu gwabwe. Kakati soko tuweye ku bakyalibo. Abakyali bange ntumira bangi ntumirako abakolera ekibuye mu katale mwennyini eddala mu buwunga abakolera mu nkoko mu nyama bakyali bange bonna abakolereyo mu mbaawo nentumirako ne bakasitoma bange wadde leero tebasobodde kujja mu bungi naye abazze beebo bagenda kujja olw'ensonga abasinga bakola mirimu gya ggwanga kati guno twafuuse mulimu gwa ggwanga. Weebale
banange mulimu mulungi nnyo guno. Yes sebo. Amanya n'eddoboozi. Sendawula Bashir. Mr. Bashir, assalamu alaikum. Sonsolera nnyo salaamu kubanga olumu nkubwamu. Nanti kati weyongere kwali emabega. Olumu okubwamu. Yes, kakati kino ekintu wakisanyukidde. Nnyo banange buli muntu yeetaaga ekintu eky'obuyonjo naye nzirayo emabega mwami omukyayogedde. Bannange kino guno omulimu gwe tukoze gwali badde gwaffe. Yes. Gwali badde gw'abantu abo. Gwali badde gwa gavumenti. Gwali badde gwa gavumenti naye ekintu kye bakoze olwaleero kintu kirungi nnyo kubanga tulongoosezza olwaleero amu kati olaba watukula naye tetubadde tusaba kasasiro we tumukuŋŋaanyiza naye tetulaba bamutwala tetulaba bamutwala emmotoka baziriwa yonna buli wamu kasasiro waali naye tetulaba mmotoka zimutwala. Kintu kyekirala gavumenti kyeyagala erowoozeeko bingi tebigwayo soko tumire ku bakyalibo bangi nnyo. Omulala alirede akatalekeka nga nkomyewo nga bulijjo manje Faruku kusikulirayo nga gano akatundu ka basiraamu kuva ku Faruku twalisanyuse nnyo nti abaisiraamu abafa ku ggwanga mweka abasiraamu tuli bangi nnyo ate omusiraamu mu madiini gonna kimanyi nti ediini yesinga obuyonjo kuba esobola okunaaba emirundi ezisuka mu 10 olunaku esobola bungi kati kyobuyonjo omusiraamu yenna kyenyigiramu nnyo kuba kimukwata okuva ku ddiini ye weewaawo kitegeeza ne minisita wa environment alina kuba musiraamu bwekyalibadde nesimanyi kati bwekiri simanyi ali afaanana atya weewaawo kale akatalekeka twaye tusaba gavumenti kino kimu kyekubeerawo okugina emipiira Uganda bagenda okukyaza omwaka oguddako kayinza okuba akabikkabikka nga olunamala omupiira okugwa nga tumaze okuteekanga kyani nga bikyoba bategeka nga biggwayo lino ebyokulonja twagala kibeere nga kigenda maaso mpaka neraddeko bange benkuza bakoleki bakule nga bakimanyi tulina okulongoosa Uganda yaffe ne tuli enyirire ekitegeeza lockdown ebeerengawo ku makya ffe sina tabu nakyo okitegeera omwewala ennyo ddala sigabenze manje Faruku wano ekivule ku mabaala Nilo Saidi Naikotodan presents Mr. Nilo Saidi kino ekintu kyakusanyusiza ddala bannange ekintu kyensanyusiza nnyo abate mwagala kola ku makya bannange tukyagala ddala abasi bakambe ku makya kino ekiriyo leero kyekyatandikirawo okuva edda nedda kye bayita bulungi bwansi ffenna tukikola yensi yaffe okubeera ennyonjo kintu kyekirala gavumenti yagala ekoleko bannange njagala gavumenti kino ekintu ekitumbulire ddala mu maaso era nze njiwadde tiiki yokka ku kintu kino yamaani tumira ku bantu bo kale ntumira my friend oba mukazi wange wamu ne famire yange n'abaana n'emikwano gyange gyonna gyetolodde mu ground wano sookoddemu weeyanjula guno gwomululiko ogwokubiri amanyatambula ojani express njagala nnyo abantu b'ekibuye era nsanyuse nnyo okulaba abantu b'ekibuye nga balongoosa ekitundu kyaffe mwe tubeera mwe tuwangaalira bavubuka bannange basajja bannange bakazi bamaama batuzaala bonna bozze ne twegattagatta ne tulongoosa ekitundu mwe tusiiba mwe tuwangaalira era ekitundu kyaffe ekinyirira tusanyuse nnyo ne munnamawulire tuyitamu webale nnyo webalire ddala abantu bagamba lwaki olukuumira ku feesi olw'ensonga bampita Mbolojjanyi mba siina nnyo okulaga linnya lyange kuba Mbolojjanyi erinnya lyange ppanvu taata kaakati soko tubuulire lwaki kololo taata ng'abantu babakaka kulongoosa taata naye ate wano abageto mwe abasinze okuba nga mukiteeka abantu ba geto taata tutegeera kuba tutya obukyafu ffe ekitukuuma mu geto buyonjo era abantu bonna bakimanyi nti mu geto mwe muva obuyonjo wabula nga ekisinza otutusanyusa ffenna tukwatidde wamu omulimo era leero akatale k'ekibuye konna kanyirira bunyirizi ndooza mukalengere wansi olina omukyala tisiina omuyekka omukyala ndi mubakyala nga basi omukyala bonna mbamanya amanyi ntumirako omukyala wange Dija ntumirako omukazi wange Naalongo ntumira kubanja abakyala bennina sijja kwogera ono mukabaka temundaba bundabye tukulabye amanya n'eddoboozi nze Mukasa Isaac Mr. Mukasa Isaac eryo erinnya Mukasa lyamaanyi nnyo era wano mu Buganda lyamaanyi nnyo soko tubuulire kintu kyokweranga buli lwa mukaaga olusemba mu mwezi okyagadde nkyagadde kuba kyalingawo munnange kuva dda naye just twakyerabira bwerabizire
luno bagezezaako mu buli ngeri ne batulaga nti kyalingawo era ekitegeeza oteesa lockdown ebeerengawo ku makya ano si lockdown muganda wange yabatukwasa luli lockdown mwali muyomba twayomba kuba oli yali covid olwo si covid bandi tugambe tukikolamu buntu ne bagamba esawa weziti mugenda abeera ofu musiyamu ne tukimanyaawo si bwe tutuuza obutuuza tekamaani waliwo agambye nti gavumenti etandika okufumbiranga abantu obuugi gavumenti alina okufumbira obuugi lwaki labayo ngaffe abantu bakabaka tuli bakozi tusobola okwegula n'obwo obuugi bwe bandi tugulidde naye si kyekyo yadde ku gavumenti yaabwe etali awo mbetuwa nnyo batufuna nnyo naye ekyobuugi si kirungi si kisemba waliwo akisembye aliwa si kisemba batukolere amakubo amalungi batu amasomero gabenga marungi affe tweyagale polisi eme tugoba buli lunaku mu ghetto batuwedde ngaffe abaana abavubuka abato banange mbabuuzizaako abegaza mwena abaana gwe wena ng'omanyi nti oli mwoyo gwa ggwanga ŋŋamba ggwe nga wavaawo ne bobi nakugamba nti yagala ensi yo n'ogyagala banange nkutumiddeko manya nze Matovu namba 9 byonna ebyo sooka ogaddemu Matovu emwe namba 9 bracket 9 yes Matovu namba 9 oli Muteebe nze nkubira ddala guli ogusembayo kuba namba 9 ku Babatovu Fernando Torres ani akusingira nze ndi ya 10 eri ate Maradona namba 9 Torres nkolera nnyo kino kyakusanyusizza kintu kino kyansanyusizza nnyo okuyonja okweyonja olina tandikira ku mubiri gwo oba newobeera newoosula omuntu yenna okweyonja ekyo kya bulamu kuba obulamu obutandikirwako osooka kweyonja wadde tonnalya kati ekololo tubaddeyo ku makya naye ng'abantu babakaka kuyonja naye mu ghetto mukyekwatiddemu okusinga affe kitukakatako okuyonja kuba mu ghetto wasinga okuva kasasiro wonna buli kimu era mugambe kibeerenga buli mwezi kibeerenga ffe tetukirinaako buzibu era gavumenti kyali ekoze nekikusanyusa kinsanyusa nnyo buli kimu kyekola nze kiba kinsanyusa wabula okumenya abantu mu ntobazi nga tebabawadde limiti nti naye muveewo ebbanga bwerite ekyo kinyiizaamuko kale sooka otumire ku bantu bo olinayo ku mukyala abaana n'emikwano nina omukyala sooka omutumire mulabise bamuyita Stella Tusiime ali awo mbalalawo yakufumbidde ekyenkya nnaku zino musomesa ali ku ssomero yasomesa naye agenda kudda mu holiday kakati abaana ninayo Enjo ne Matovu ninayo ne John ya Matovu yesu webale tubuuzaako kale amanya n'eddoboozi nze abawo Dameere okusinziira wano Kuleerwe wonna buli watukula wano ku Ntebe Road wonna wanyirira n'abantu obalaba wonna otwalirawo otunula wano wonna wantu wabonje nnyo ate abantu kisanyusanyusa nnyo okubanga ekyo kye bakoze kirungi nnyo kitwalira wamu waffe nze naawe Mary noono kubanga tunyirira ab'omukama tumireko ab'omukama tumiddeko muzeeyi wange John mutumiddeko ne mama we ne mama wange n'egyezaalibwa Ensembabule era mbatumidde kuba mpulidde erinnya lya Lunyankole sooka oyogeremu ku Lunyankole awo Lunyankole oyinza kumanyi tuyinza okuntawaagalidda kale nayo ensonga eyo webale tubuuza webale tuli wakati mu kkubo right now yeno Ntebe Road gwefaanana wakati mu kkubo osobola okutuula ne weesaanya yeno Ntebe Road osobola okutuula niwekubya sofi neweyagala Emmanuel Moses Senyonga naye kotoja amanya gange nze Kalemera John yesebo kino kyogerako kikuba kino si kibi ekikuli emabega ye Ntebe Road wale gyayeko bwotyo kibate kibangawo tuze mu lockdown naye kino si lockdown eno obuyonjo si kibi naye kikulu gavumenti erina otuyamba okulongoosa tulongoosezza naye kati kasasiro ayinza okusigalaawo enkyodde mosange nga bifaananga bwe lwabadde nanti bagambe buli mwezi olw'omukaaga olusembayo buli mwezi ati laba kituufu buli wa mukaaga naye bwe naalongoosa kasasiro n'asigalawo nga bwe mutuumye nga tereesa ebimotoka kujja kumugjawo
tujja kwa tuzze mu bye tuvuddemu weewaawo bwe tumala okulongoosa balese emmotoka batwale Kasasiro tusanise okulaba ssebo kale ssebo amanya n'eddoboozi bampita Kayondo Enume Mr. Henry ssebo Ntebe Road ogirabye otya Ntebe Road nnyonjo nnyo nze era njegombye nnyo singa baali bakola ekintu bwe kiti singa tuli wala nnyo gavumenti egambe buli mwezi olunaku olw'omukaaga olusembayo ssebo egenda kubanga tukola kino ekintu era kirungi kitambule mu maaso bulungi weewaawo kaakati abasigadde bako bagamba ki baagala nnyo batumidde tumirako mukyala wange gwe bayitandagire mu ndewa ne mukyala wange nakabito Proscovia Mama Wisdom addansumbuwa weewaawo wetumirako bakozi bannange aba takisi mbebaziza nnyo mwebale okukola weewaawo nemusinza okukola aba takisi nemusinza okukola era mbebaza nnyo mbebagadde nnyo ate mwagondedde n'amateeka ge bayisizza weewaawo sinalabayo takisi yonna ku luguudo weewale bataddemu embeera ya kabuli naye nga bakwatiddwa weewaawo amanya n'eddoboozi Ssaalongo Dennis ye Ssaalongo Dennis abakyali mu nju mbakubira omulanga baveeyo mangu bajje twerongoose olunaku baalutuwadde ate gavumenti yo gigamba ki gavumenti nze kino ekintu nja kiwagira emirundi 10 ku kinakyo kigenda kubeera buli mwezi nja kiwagira era kirungi weewaawo n'ekirala gavumenti naye ekole ebirina okukola yes guno omulanga tujja kudduukirira amiina amanya n'eddoboozi yenze Lwanga Yoseya Mr. Lwanga tuze mu lockdown oba nedda kino kyetaagisa tetuze mu lockdown okiwagira buli mwezi ne bw'oba olina omulwadde teri byakwangu kwekwasa ffena tukolongoose weewaawo kati gavumenti oyinza gigamba ki tetuyambe bye tuweze bijje okuba biyitiridde obungi naye ng'ogyebaziza omulimu ogwo bubaka oyongere mu maaso tumira ku basigadde waka tumira Nalongo wange Ssaalongo wali wano eno naye mutumiddeko mukono gwange Bashiri wadde ayogera nnyo weewaawo batamansuuli ekibuye wano welfare yes kibuye bwati Ntebe Road oyimiridde wakati oli wakati mu Ntebe Road emirimu twakedde kukolera ddala bulungi nnyo kino ekintu kirungi eri obutonde kirungi nnyo kubanga ne bajjajjaffe baali bakiina ssebo era okiwagira buli mwezi kiwagira buli mwezi lwakuba tubuzeemu ekintu kimu Kasasiro tumukoze bulungi oyo ntumutuumawo naye tetunafunamu okazijja mutuyambako mutwalako weewaawo kaakati abantu abasigadde wako bagamba ki abasigadde waka ntumira mukyala wange Jeweriya Mama Arafaani ntumira mukyala wange bonna mbatumidde bonna mbagala nnyo amiina ssebo emmotoka zitandise okujja ozirabye zitandise okujja mpola nengera Kasasiro ava akyaliwo wano beetagani bajja gavumenti etuyambe tusindikire emmotoka wano zijje zitwale Kasasiro ono ssebo amanya n'eddoboozi Mr. Elias oyimiridde wakati mu Ntebe Road tuli mu Ntebe Road tweyagala kiki ky'owulira essaawa ya kakati bantu bali wano bali mu kulongoosa batakisi bakedde wano balongooseza kibuye yenna weewaawo kakati gavumenti ogigamba ki essaawa zino walitunulako wali olabe bwe basanyuka yes abatakisi be basinza okulongoosa sigadde ewaka amagezi gembawa mwekubirize muyongoose obutandaalo bwammwe mulongoose ebitanda byammwe ofulumeko ne wabwe bitawolongooseewo abasigadde wako bagamba ki ssebo kyembagamba bajje batwegatteko tulongooseze wamu weewaawo weebale tubuuzako Kalema Eric Mr. Kalema Kimenke weebale kujja kale ssebo abantu bakala ssente oyimiridde mu Ntebe Road wakati mu Ntebe Road nakedde ndowooza obiraba yes ssebo lwanika ebiri nakedde kulongoosa yes sir kolerawo mu katale ekibuye kakisoko tubulire yes ssebo kino wakisiimye bwe kiri mwagala ebyonoonese nakisiimye buli mwezi buli lunaku olusemba mu mwezi era buli lunaku olusemba mu mwezi nze nga nze Eric nze ŋŋenda okkulira abalongoosa wano wewadde Road yes sebo eno lubizi wano Ntebe Road bagambe wali madaala gakkirira kibuye kaakati soko tubulire yes sebo kyanjawulo ki kyogamba nti ogenda kireeta ku lw'omukaaga oluddako nga bayonja kitiiyo okay tumira ku bantu abakulaba omala otusiibule oba omulala ntumirako abakolera ekibuye mwenna yes ntumirako ne muganda wange yakava ku muzindalo mwanje Faru yes mutumira n'omukozi munnange gwenkola